Mawulire gabadde gannaku era kibadde kyongobero wano ku Woffesi eya Wameri Anthony saako ne bamulirwana oluvannyuma lw'okumanya amawulire nti ono avudde mu bulamu bw'ensi era gibadde miranga na biwoobe ku mulimu wano. Kyagulanyi Ssentamu okufa kwa muganda waffe oba munywanyi waffe munnaffe yennyini owaddala kanso Wameri Anthony okufa akawungezi ka leero e Boston mu America nti kitalo nnyo kitalo ddala tusaba Mukama amusaasire byonna ebyamusobako. Oluvannyuma batubuulidde nti batuuse okusaasira kwabwe eri eggwanga lyonna era n'ekibiina kya NUP saako n'abantu babadde akola nabo era mu kiwandiiko kye baweereza bategezezza nti ono afudde olunaku olwaleero mu ttuntu. Olwaleero nga 8 mu Gwokubiri 2023 tubika munnaffe boosi waffe eyaliko omulamuzi weewaawo munnamateeka mu kooti enkulu ne kooti zonna eza wansi Wameri Anthony Ebowe afiiridde mu America e Boston ku ssaawa 9 ezeeyo weewaawo ssaawa 9 eza wano ku ssaawa 2 eze mu America. Ebikwatagana n'okufa kwe tujja batubategeeza abantu nga Wameri and Company Advocates mu kujja kw'enjawulo. Anthony Wameri ajjukirwa nnyo misango mingi gy'azze awolereza naddala abantu abali ku luvuganya gavumenti okuli Robert Kyagulanyi n'ekibiina kya NUP era nga emisango mingi nnyo gy'abadde akyakolako mu kiseera kino w'avidde mu bulamu bw'ensi. Mu kukwatibwa kuno kwennyini yakwatiddwa jjo n'aswazibwa omusajja yadde ayambadde nga presidential candidate ne bamuwalula ne bamukuba ku ttaka ne bamukasuka mu mmotoka ne bamaze olunaku lulamba mu bbugumu ng'atalidde bamukubye tiyagaasi bamwokyezza amabavu ogalaba mu ngalo so kati ezo zonna human rights violations ze tukompilinga ze tugenda okuba nga twekubirako enduulu ezo nga totadde ku ziri ze yali tanaba kulangirira ng'ali Arua emmotoka ye ekyali Arua ku poliisi. Olubadde batukwata ne bateeka mu makomera ng'oba oli awo tuba bagumu nti munnaffe kanso Wameri gy'ali ajja kujja tulwanire mu mbeera zonna nga tasosola muntu yenna buli kiisi munnankyukakyuka ng'ajja n'amubeererawo. So tufunye ekikangabo ky'amaanyi nnyo mu Uganda tusaasira abafamire ab'eŋŋanda bakozi banne babadde akola naye era ndi wano ewandege ya ku ofiisi ye so ndi kwegamba sinana byakwogera bingi nnyo. Nowano eno wetuli nti ajja n'atukeberako n'abuuza Barrister Olyota oba Andrew Olyota naye nga olw'ebigambo ebitono ennyo n'okutya ennyo munzikirize ntuuse okusaasira kwange eri famire bakozi banne baneiba nowano eno wetuli nti tufiiriddwako muganda waffe era omukama omwoyo gwe yonna gy'agenze aguwumuze mirembe. Geoffrey Tuyamusiima munnamateeka abadde akola naye batubuulidde nti mu nteekateeka gye balina ey'amaziika ge n'okukomezebwawo mu ggwanga lino bakutegeeza bingi nnyo ebisingako awo era batubuulidde mu kaseera mpaawo kaaga bakuyisa ate ekiwandiiko ekirala ekirambika amaziika ge saako n'engeri gy'anaazibwamu wano mu ggwanga. Nsi Omulangira Moses KTV amalindirire.